N'olwekyo kirungi nnyo omuntu eyerabira eri omuntu eyerabira okulaba ng'ozimba obwongo bwo ng'okozesa butono wa Rosemary. Era buto wa Rosemary mulungi nnyo kubanga muka eri abantu abafumba mubadde mutera okufuna buno obukoola bwa Rosemary buno ne mubuteeka mu muceere ne mumuteeka mu muceere omuceere gube n'akawoowo naye oluusi bwe musanga abasajja abakabulini n'abababirooni nsogamba omukyalo wange ayagala kununga biki byakola atandise okukola ebintu bisitategeera omusanga eyo mu basajja banne kumbe bambi ogezaako okulaba ng'ozimba mukwana akamere kawoome n'olwekyo osobola okozesa buto wa Rosemary mu kiro oteekamu ttondo limu ng'ofumba akaceereko nga kawooma omukyala mwami ng'akwongera akakwano n'obudde kumbe gwe magezi ogajja kumbozaamu kenkufu. N'olwekyo buto wa Rosemary ayongera akawoowo naddala gwe alina restaurant mu mmere yo gy'oba ofumbye. Jjukira nti okusikiriza abantu weetaaga obukodyo obw'enjawulo. Era mu mbeera y'emu ono buto tusobola omugatta mu bizigo naddala mmwe abakola ebizigo bya nakyo teekamuko buto wa Rosemary oba akadokimenta Rosemaria mu ebizigo ne bisobola okunyiriza bakasitoma bammwe. Gwe nawe omukyala ali ewaka tokkako mu bizigo byo weesiiga onyirire embalabe zigobe alina rosemaric acid agoba embalabe era mu mbeera y'emu gwe naawe alina situka tonyezaamu buto wa Rosemary mu nviiri zo ojja kulaba situka bwagenda naddala abakyala mmwe musiibwasiibwa nnyo enviiri mugenda ne muzitakula obutafaali bwonna ne busigala mu njala bambi n'owaakana ebyokulya bw'okawa ebyokulya bambi kafuna bufunyimbiro ebintu ne bitabuka naye osobola okukozesa buto wa Rosemary ono n'asobola okuyamba okutta obuko obwo obukuleetera enviiri okusiiwa wamu n'okuvaamu ekisu buto wa Rosemary ono ayamba enviiri zo okuba nga ziri fresh. Abasajja tebabagamba abasajja bawano bazibu omusajja obeera naye ku buliri atunula Baghdad gwotunudde Benghazi kumbe enviiri zimuwunyirira ate teboogera naye teekamu buto wa Rosemary mami alowooze nti wakalandinga nti obadde ebweru wa ggwanga gy'ovudde kumbe wedde oli mu tawuni oli wali ku Equatorial Mall ekisenge 152 ow'omukenkufu oli mu kufuna notisi mpya. Era mu mbeera y'emu buto wa Rosemary ayamba ku nviiri ezikutuka naddala abakyala bambi bakanika nnyo enviiri ne bazookya ne bakola ki enviiri bambi ne zikutuka osobola okuddira buto wa Rosemary ono n'omugatta mu buto w'ennazi twamwogerako n'osiiga mu enviiri ne zinyirira ensi neekwewuunya ate bw'oba omugase ne buto w'ensogasoga nga ddala mu abalina ebiwalaata n'ogatta buto w'ensogasoga n'ow'enviiri emanya n'owa Rosemary ensogasoga eno Jamaican nakugamba barasita bagikozesa nnyo n'obigatta wamu n'osiiga mu enviiri zikula mangu kubanga Rosemary ono ayamba ku musaayi okutambula ne gutambuza ebiriisa ne bituuka mu kataffaali k'enviiri oba mu butaffaali bw'enviiri enviiri ne zisobola okukula obulungi naddala gwe alina enviiri ezikutuka ebintu biba birungi nnyo ate nakugamba ono buto w'ensogasoga ayamba ne ku nviiri temugwako mirembe kubayita bazeeyi bawakazi ba veterani abazirwanako kumbe ng'okyali musaayi muto kozesa bino bijja kuyamba. Era mu mbeera y'emu Rosemary ono tulabira ddala nga n'abasajja agenda kutuyamba buto ono kubanga alina rosemaric acid osobola omusigako ku mipiira n'oziyiza prostate bambi abasajja bazimba nnyo akatungulu n'agenda okufuka katungulu k'omusajja nga kazimbye agenda ofuka ng'omusulo teguvaayo aguwulira tanka namba full tanka naye teguvaayo n'akuba n'enduulu ku kyalo ne balowooza muzeeyi Barunabba abadde kikumbe bambi prostate ezimbye takyasobola kufuka naddala bw'osukka emyaka 45 n'olwekyo katusobola okusigako wali ku mipiira Rosemary mpola mpola tayokya talina ttabu ate akuyamba okulaba nga ebintu bitambula bulungi nnyo omutaka Ssejjombwe tazibikira aba yeegaludde atambula agaludde kubanga tagoma bukomyawo. Era Rosemary ayamba nnyo ku mbeera
ey'okwoza ekibumba kifuuse ekibumba abaana balemeddwa okgenda South Africa Buwarabu lwa kibumba endwadde z'ekibumba zitabuse muziwulira simanya kizimbye kirina amasavu cirrhosis hepatitis ne Rosemary Kabaka ate bw'aba butto teka matonda 5 mu mazzi agabuguma matonda 5 mu mazzi agabuguma ka Rosemary obwonywere tokayana na mbeera yansi kateka ku piro kakuyambe okukakkanya obwongo wamu n'okwongera ku performance yo naddala gwe omwana asoma kulaba nti bw'oba ogenda kusoma onywayo ekikopo kya Rosemary notakoowa mangu bitabo kutandika sumagira Rosemary ono agenda kuyamba nnyo abantu abalina obuzibu naddala mu mbeera ey'okubanga engalo zino zisabukasabuka naddala abakyala ababawozezza engoye sabbuuni n'abookya tonyezaamu ng'omaze okwoza bwoti atajja kuleka akawoowo mu ngalo zo ebintu bitambule bulungi nnyo n'omwana we alemedde ku njaga nga ate ayagala givaako naye ng'ekyoyoyo kijja mwongere Rosemary mu matonda 5 mu mazzi agabuguma abeere wa mulembe nnyo era butto y'omu n'oba olina ssenyiga ono musufu osiga businzi mu nnyindo ssenyiga abamu abalemesa okukola mbalaba bano abazannyi ba Premier League ne wano mu Uganda tujja mu ofisi yo tukubamenyera myerere mulina kisa naddala ba bossi bw'oba ofunye ssenyiga genda omukenkufufu ne ka Rosemary osige mu nnyindo ne omwana owa Asthma musige mu kifuba ng'abafaatha bwe batusiiga omuzigo siigamu mu kifuba nakakkana kubanga ayamba okutambuza omusaayi era naawe alina ebigere ebizimbye osobola omutonyezaako n'obisiigako naddala abalwadde ba pressure ebigere ne bitoolokoka era mu mbeera y'emu naddamu abasajja abatera okufuna amazzi mu nsigo ag'empanama n'otambula bwoti nga weebitege kumbe empanama ekutta empanama eruma sigako butto wa Rosemary ate gwe omukyala agenda kukuyamba okuweyoteza n'abakyala endwadde za n'abakyala zitabuse mulimu infection simanya candida simanya kubundula discharge ogenda kukozesa Rosemary nga bajjajjaffe bwe baamukozesanga baakolanga batya baddiranga omuwala mu mutondo gwe bagenda okufumbiza oba gwe bafumbirira ne bafuna oguseffuliya tugeze ng'ogwange guli gwalwanga gunene naye wano ndi mu demonstrating ne bayiwamu amazzi agookya ne bateekamu emiddo nga gino gya Rosemary omwana n'asitamako ng'akabika omulalu akaggyeko naye kati ennaku zino twakirongoosezaamu mu nkola ey'ekikenkufu omukyala agenda okweyoteza funa esseffuliya yo gigule ogiteeke wali esseffuliya nga nnene bulungi nnyo ogiteeka awo olumala ogula akatebe akanene naye kati kano kange ka puroguramu naye gwogula akanene n'okasalamu wano ekituli wakati okasalamu bulungi ekituli okusinziira ku saizi yo ofuna akatebeko nga kanene yes n'okateeka wali seffuliya yo wagiguze ate togifumbiramu emmere eneyonja n'abakyala eyonja n'abakyala kati bw'omala ng'ojja ne ku Prof Bioresearch ng'ogulayo kabuto ka Rosemary ng'okateeka wali ng'ogulayo oba n'akakomera n'akomudaso kisinzira ku ssente z'olina nti wali tabbu katugenda kuyiga kweyoteza kati eseffuliya bw'ogiteeka awo ng'ofukamu amazzi agookya ng'ogafumbye bulungi nnyo nga gookyera ddala gagava ku ntamu geesera bw'omala tonyezaamu amatondo go nga 20 aga butto wa Rosemary tonyeza tuli mu kuyiga ku ng'egye tugenda kuyoteza n'abakyala mu kweyoteza mumanyi kwa kiwanga kyokka naye akola ku kiwanga naddala abaathema n'abasainasi naye kati wano n'abakyala ennaku zino mulwadde ate buli walwala jjukira ye maama w'ensi atusaasaanyiza obulwadde ensi yonna neebeera ndwadde ne tukaaba twakakakayire alimponya alivaawa kati katumuyige omweyoteza teekawo entebe wansi w'esseffuliya kati tuula kuno n'abakyala mutuuze kuno ng'omugyemu akabikka omulalu kati mutuuza omulalu gumukoko gujja muyitamu gumwoteze gonna gumuzibukula enseke ne bagamba nti tozaala ngani agamba tozaala weyotuula kuno weyoteze tuulako nga akabikka omulalu okaggyemu
okikolera mu kinaabiro tokikolera mu ddiiro n'otuwemula kikolere mu kinaabiro nga teri akulaba. Osobola n'okwebika tawulo wano wabbali, webika tawulo katugeze nyina tawulo yange wano, gigye tawulo katugeze nga nene naleese buto kubanga ndiko demonstration, kati bika wabbali bwotyo webike ku bisambi, gwotudde wano n'abakyala katugeze n'abakyala yono omutuuzizaawo omugjeemu akabiko omulalu amavivyo gabisse nawe otaza okumala eddakiika 3 temumanyi bwe mpulira akabugu mukali wano mpulira ka Rosemary kanyingira ekibatu kyonna kigonda kitegeeza n'abakyala agenda kugonda azibikidde yenna agenda kugwamu ebyo ebimuzibikira obe nga tosiriza ntamu obere nga infection izo na candida semanya kabootongo obigobye UTI izo n'obwero zigobye kikolere eddakiika 3 omulundi gumu buli wiiki nawe omusajja osobola otuulako ayina emmeeme ya wansi katebeza kubemu ekituli maso ziddemu zigatte oleme kukyenda kirekanga mu toilet webityo bibeera bebaziza nnyo okumpuliriza temutusubwa nga buli lwa Sunday era n'emiteekateeka zaffe zonna nga the great sundowner mugibeeremu kubanga yegendo tujja mu witchcraft tudde mu aircraft. Bye bye.